Gonye no yakalya abantu babawera 16. Abatuuze ku kyalo Rukinga ekisangibwa mu disitulikiti y'Isingiro basanyusa oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebisolo aba Uganda Wildlife Authority okukwata gonye ebadde yakawalirira abantu abasoba mu 16 era nga gonye n'ebadde yasisira mu nnyanja Nakivali nga kumpi era buli ekigisala mu maaso. Bino ekizibu kya gonye zitutawaanya zimazeewo abaana baffe n'abantu abakulu. Oba batukolera zinayikondo oba ttanga oba abaana balinnya mu mazzi gonye nejja n'emukwata. Wabula oluvannyuma lw'okugikwata abantu bakuŋŋaanye okugirabako era ng'ebadde yakula n'ewola ng'abatuuze badde baagala b'ekitongole ky'ebisolo bagibaye bagirye kyokka ne bagaana. Abatuuze basigadde balaajanira gavumenti eyongere okuyiga gonye esigadde mu nnyanja Nakivali eyisusiza okubalya. Endala era zikyalimu zitusumbuwa nnyingi. Tusaba gavumenti ebeerezeemu eyongere okutuyamba tusobole okubaawo kubanga we tukolera emirimu gyaffe tuli bavubi tulina walala we tukola. Aba Uganda Wildlife Authority bagambye nti gonye n'ebadde esoba kilo 10 ng'erina emyaka 35. Eri wakati wa kilo nga 8 kugenda ku ttaani emu. Gonye ebeera ya bulabe nnyo kubanga omuntu bw'aba asena amazzi emirundi emingi tagirengera agenda kuwulira ng'ekuta omukono oba kugulu ng'etwala. Abatuuze bategeeza nti baleeta bakyasobola agenda ku nzizi olwa gonye ebadde batayiza ne babwebwena. Ekadya n'omwana wange emyaka 7 konka gonye zikanyire omu nyanja zijwire kandi tutune noho kutamiza kuko noho turi kutabona koza kutamiza gonye bakwata. Twebaziza nnyo Game Reserve okutuyamba kubanga gonye ibanga lyamaze ng'ebadde lingi. Oluvannyuma gonye esiddwa ku mmotoka n'etwalibwa wakati mu luyogaano. Damba Wizi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.